Setuyita alert tambuza message etuuke ku buli munnayuganda. Ekitongole ki Uganda Communications Commission olunaku olwaleero kivuddeyo ne kitegeeza bannayuganda nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa January ezo ennaku z'omwezi zirina okutuuka nga ssente zo ku banka yo gy'otereka omaze okuziggyayo ne ku mobile money oba olinako akasente kajjeeko munnange obeere nako mu cash olw'ensonga nti okuva ng'ennaku z'omwezi 9 okuddayo mpaka lwe tunaagendera mu kalulu mpaka nga tukyali mu kalulu era nga n'akalulu tumaze okukavaamu oyinza obutagenda ku banka yo kuddayo ssente ate era oyinza obutafuna mukisa gukozesa mobile money yo kujjako ssente n'olw'ensonga eyo ekitongole QCC kitegeeza munnayuganda wenna gy'oli nti bw'oba olina ssente zo mu banka era ng'osuubira ozikozesa wakati w'ennaku z'omwezi 9, 10, 11, 12, 15 mpaka ng'osuubira okukozesa ssente ezo zijjeeyo munnayo obeere nazo mu kaashi olw'ensonga banka zigenda kuba nga tezikola ki nga tezikola nga zigaddwawo. Ekitongole ki Uganda Communications Commission era kivuddeyo ne kitegeeza munnayuganda nti yo intaneti baabuwe bagenda gisalako ng'ebula ewiiki emu tugende mu kalulu aka protest voting ennaku z'omwezi 15 January. Kitegeeza oyinza okukoma okulaba ku intaneti era ng'ennaku z'omwezi 8 oba 9 nga tokyaddiremu kubeera ku intaneti. Awo nno olina okunoonyera beat chat bagiyita beat chat obeere nayo ogezeeko olabo obeere n'akola. Era UCC evuddeyo n'egamba nti bino byekola munnange eyise mu ssemateeka wa ggwanga bw'obanga tomanyi ssemateeka akafaananyi ako koolengera osobola okugenda naawe n'obikola ssemateeka w'eggwanga n'osomako oleme gamba mbu UCC byekola emmenya mateeka yo yeewozezzaako egamba bino bye tukola tuyise mu mateeka. Bannayuganda bannange mumpulirize bulungi ku kano ne lwankole musaba akantambulize tukonsentratinze nnyo ku nnaku z'omwezi 15 buli kimu okukolebwa naye abasajja basise ennaku z'omwezi ezo ne baziteeka ku 8 a week prior tukulonda bagenda kukoleramu activities zaabwe zonna mu eyo week zitya okujjako internet bagenda gijjako ng'ennaku z'omwezi 8 oba 9 banka bagenda ziggalawo week before okulonda mobile money bagenda zijjako week before okulonda ne simu okukuba esimu eza direct bagenda bijjako a week before okulonda. Kitegeeza eyo week egenda kubeera nga state of emergency mwe ba planning dokukolera buli kimu a week before okulonda. Kitegeeza naffe tuyina okusikamu ne tusembeza ne tuteeka okutegeka kwaffe okweteekateeka kwaffe okw'okulonda naffe ne tukusembeza ng'ennaku z'omwezi 7, 8 olaba countdown eno gye tukola ebatiisizza nnyo ne basika baleme kufuna impact ku nnaku z'omwezi 15 kati baagala kumanejinga buli kimu ennaku z'omwezi 8 oba 9. Mbasaba mwenna bannayuganda mutambuze message eno nti naffe tulina okusika ennaku z'omwezi ezo ne zituteeka ku 7, 8, 9 wetandikira okwetegeka ku byonna byonna kireme tugwako nga surprise kubanga baagala tucontaininga a week before okulonda buli kimu bwe baagala okikolera okubba akalulu okukola ki bayinza n'okuteekawo kafyu mu nnaku ezo. So baganda bange mwenna mutambuze message eno tugambe bannayuganda ffenna tweteeketeeke beat chat eyina okuba ku ssimu yo before ennaku z'omwezi 7 ku 8 for God and my country. Ne bw'oba toyagala content wange mbadde nsaba mu kino tukwatagane kino kya buli munnayuganda waliwo information eyafulumiziddwa UCC ate yo neemala n'egyegaana yennyini negamba era wadde yafulumidde ku official oba ku verified account yaabwe ya Twitter amawulire gano si matuufu wabula ekyamakulu ekisinga okubaamu nti tutunuulidde nnyo nga 15 tugenda okulonda naye ekipapula kino ekyafulumiziddwa ku eyo page kyabadde kigamba nti mwetegeke okuggalwa kwa banka then ne mobile money okutandika nga 8 era abalina sente zaabwe mwezo departments ku mobile money then ne mu banka mugende muzijjeyo mubire nazo wobosuubira zikozesa mu mbeera gye tugenda okugendamu eyakalulu wabula be bamu bazze ne batekawo mu fake news ndowooza simanyi oba hakinze mu page yaabwe tukitwale bwe tutyo be bamu be bagaganye naye ate waliwo ne message eyo gye muteredawo ya WhatsApp naye eraga nti be bagataddeyo ate bamaani bageegaana kyogamba waliwo akagendererako kugamba nti kakuwuddisa bannayuganda ebintu ebimu ndooza twebereremu olumu information abeera wano maaso gaffe ku silver plate ne tumubuusa amaaso so take action
okusinzira ku gwe nga bw'oba ofunye information era buli omu yeesalirawo munnayo kola kyayagala naye nga information eyo yayise yabaddewo kakati it is the same party oba the same organization egamba nti amawulire ago mafu so katulinde tukyatunidde 15 wetegeke ne wiiki eno etandika egenda okubanga 8 paka tunatukira okulonda bingi nnyo ebiyinza okukyukamu. President we yali atandika campaign za protest vote yazitandika nabani atali gwe muna Uganda bwe yali atandika campaign ya protest vote eno mu bitundu gyatambudde yonna gyatalaze eggwanga lya Uganda abadde nabani sina mwe bana Uganda fenno nabali ku media abatali ku ground tubadde nga tumufuniranga through media house ye era nga wetabaako tewaberawo kye tumanya kitambula naate mu abali ku ground amatuuga mmwe gabadde nga bulindaala niwobeera nga tuli mu kifo president wali oba wakubidde campaign. President we yatwala omusango mu high court results ezaava mu kalulu ka 2021 ne tutafunirayo bwenkanya omusango yaguzaawo teyaguzza muffe kooti y'abantu mumulowooza lwaki yaguzza eno president wabeera nga buli kaseera akugamba nti nogenda ku TikTok osachinge Nepal olowooza abamulalu golowooza lwaki ensangi zino Nepal gyakulembeza kuba akimanyi bannansi ba Nepal basituka ne balwananga bannansi nga tebayambiddwako wadde amaji nga tebayambiddwako wadde poliisi wabula basitukanga bannansi ne bajjako obufuzi obwaliko nga bannansi kiki ekikulo gwenga gwo muna Uganda ekikulowozesa nti nno tetusobola kiki ekikulowozesa nti nno tetusobola ate nga si Nepal yonna nti yasituka wabula kibuga kye kyasituka kiki ekikulowozesa nti tetusobola kukyusa buyinza bwa nsi yaffe era kiki ekiyinza okukulowozesa nti waliyo omuntu omulala asobola okujja okuyambako mukana akaseera ke tulimu nga tubuzaayo ennaku 11 seriously ebbanga lyonna His Excellency azabagamba nti bannayuganda musituke muyimirire nga muli wamu mulwanire ensi yammwe mukyuse obuyinza bw'ensi yammwe mwejjeko dictator teri agenda kibakolera omusajja ezo message abadde nga azoogera musituke mwerwanirire teriyo asinze mukulembeze waffe kutalaga bitundu byonna mu Uganda mu campaign trail eno kuba abadde ayagala atuuseeyo message y'enkyukakyuka eyakaluke tugendamu ak'okwekalakaasa buli wamu atuuseeyo teriyo atuuse mu balonzi n'ayogera mu manifesto ye okuleka president yekka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka yatambulidde ku manifesto abalala bonna abeesimbyewo bali mu kugolongotana tewali wayogera biki byagenda kwera bana Uganda abalala babeera mu campaign nga bali ku Kyagulanyi yekka kuba akimanyi nti obuyinza yeffe tubuyinanga banna Uganda ne babeeranga bamaje nga bebagala otwegattako balina kubeera mabega waffe so si maaso gaffe kati kambuze gwe omuna Uganda osobola okukkiriza omuntu najja n'akunyakulako kyokoledde emyaka 5 emyaka 5 okuva 2021 musobola okukkiriza omuntu n'akibanyakulako nga tubuzayo just ennaku 11 osobola okukkiriza omuntu najja n'akikunyakulako ddala kyozimbidde n'omuleka just like that n'omuwogo omwaganya n'akikunyakulako tugenda mu kaluka protest vote okukyusa obuyinza bw'ensi yaffe buli mu mikono gyaffe nga banna Uganda teri mulala 100% buli mu mikono gyaffe nga banna Uganda okukyusa obuyinza bw'ensi yaffe ne tubweyagaliramu ne tweyagalira mu nsi yaffe njagala tugende mu kana akalulu ng'okimanyi nti yeggwe wekka ayina obuyinza obusobola okukyusa oba obusobola oteeka emirembe mu ggwanga Uganda yeggwe wekka nga munna Uganda ayina obuyinza obusobola okukyusa embeera y'obulamu bwo mu ggwanga Uganda teri mulala ekyo kyoba oteeka mu bwongo mwenna abagenda okugenda ku polling centers ekyo kyoba ogenda nakyo nti olwaleero ngenze kukima nsi yange ngenze kulwanirira nsi yange teri agenda kunnyambako teri agenda kunnyambako bistory ebyali ebya 2021 tetwagala kubimanya nze ndowooza abannayuganda muli bagezi nnyo yo past that
Simanye eryato, simanye mmeri, simanye bikoze bita oyo story yakoma mu 2022. We yakoma. Tetwagala kuddamu kumumanya. This time round tugenda mukana akalunga tukimanyi iti nno yeffe tukavunaanizibwako nga bannansi. Yeffe tuvunaanizibwa ku buyinza bw'ensi yaffe obukyusa. Iffe nga bannayuganda teri muntu mulala. Kubanga tusobola kukkiriza muntu kujja kiyingiramu kye muzimbidde ebbanga lyonna. Gw'osobola okukkiriza omuntu okujja okunyakulako ky'ozimbidde ebbanga lyonna. Oba osobola okukkiriza omuntu okujja ne yefrontinga mu kintu ky'ozimbye ebbanga lyonna. Mumuloza lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asiiba atugamba tusituke bannayuganda musituke mmwe muyina obuyinza mwekka okukyusa obuyinza bw'ensi yammwe. Lwaki olowooza tagamba bantu balala? Lwaki olowooza tagamba nti munnaye gundi mujja mutuyambeko tukyuse obuyinza bw'ensi yaffe? Kuba akimanyi nti nno era abo bennyini balina okuyita abadde nga Jester agendangayo okubagamba balekeraawo okufujjirira Museveni omusimbi oguleetera okutta bannansi. Kati gwali eyo ng'oddabutinga bannayuganda nti simanyi balowooza nti wali agenda okubayambako. Ezo emboozi essaazi tuzeetaaga. Twetaaga ekintu kimu kuwongera kukola ki? Kupushinga bannayuganda. Kupikamu kintu mukka. Titugenda mu protest vote. Tugendayo nga ffe bannayuganda teri muntu n'omu gwe tusuubira kutuyamba. Ani gwe walagaana naye okujja okuyamba okulwanira ensi yo? Ani gwe walagaana nayo ajja akuyambe akulwanirire mu nsi yo? Okuterereza ensi yo ani gwe walagaana naye ali awo? Ensi ani agifunamu? Si gwe nga munnansi gwe alina ogirwanirira. Yeffe tulina ogirwanirira. So yesaawa tugenda mu protest vote. Bannaye tufokasinge. Okiwulira? Ffe tuli kukalulukamu ka protest vote tugenda kwenunula nga bannayuganda. Nga bannayuganda tuteeke His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ntebe y'eggwanga Uganda. That's it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a sad breaking news. UCC ekitongole ekikulira ebyempuliziganya mu ggwanga lya Uganda kivuddeyo ne kirangirira. Muna Uganda nkusaba tambuza video eno mu bwangu obwekitali nnyo tewali budde. Delivery man Sebulwa Nkole nkusaba ka delivery kano kachime mu bwangu okatuuse gye kalaga ng'obudde bukyali. Ekitongole ekikula ebyempuliziganya mu ggwanga lya Uganda kipa UCC bavuddeyo ne bakakasa okuggyibwako kwa internet mu kulonda kuno kwe tugendamu. Era nga okutandika n'olunaku lw'enkya n'ennaku ezidira ntono nnyo bagenda kuba bamaze okutusalako internet mu ggwanga lya Uganda. N'olwekyo omukulembeze azaakiddingana buli lunaku ng'abajjukiza obuteerabya ku downloadinga kiyitibwa BitChat. Watanaba kugidownloadinga please kikole kati tolinda nkya. Essaawa ezibulayo basaleko internet oba ennaku ezibulayo basaleko internet tetuzimanyi zisigaddeyo mmeka wabula kikole kati downloadinga BitChat obeere nayo. Okusalira kwa internet kitegeeza nti empuliziganya yaffe nammwe abasinga obungi egenda kukendeera. Kakati buli message gye tubawa wali information gye tubawa please mugitwale nga nkulu nnyo mugitambuze mu budakiika obulayo nga tebanasalako internet mu ssaawa ezibulayo nga tebanasalako internet okakase nti buli muntu eno information emutuuseeko. Tegerekese mu ekyo ensonga gye nzo okubagamba nagikozeeko dda video n'ekinyambye nnyo nga n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azze olwaliro mu kwogera kwe naye n'agyogerako ng'akonfamingira ddala ekyo kyennyini kye nabagambye. Navuddeyo ne mbasaba nti oluvannyuma lw'amagye ga Museveni poliisi n'amagye ga Museveni ne bakifeesi baabwe okusalawo okunyigiriza bannayuganda okubamalako eddembe ly'okwagala ensi yaabwe nga bakozesa fulaga y'ensi yaabwe ng'akabonero ak'okwagala ensi yaabwe, naffe nange ne mbasaba nti naffe tetusirika. Bwe baba nga bagambye buli dduuka eririko fulaga y'eggwanga Uganda bagenda kulibba. Nafunye information okuva mu Hamu Shopping Center nga bangamba nti abalina fulaga ku maduuka gaabwe bazibagisaako lwampaka mu Hamu Shopping Center. Nange na video ne mbasaba nti bannayuganda luno tusobola oddulwana na magezi naffe tuteekewo etteeka ng'abannansi nti teri kuddamu ggula ku dduuka lya muntu yenna kutali fulaga ya ggwanga Uganda. Oba okitegeera kinyambye nnyo nti n'omukulembeze azze olwaliro n'akyogera naye lwakuba nti ye tasobola kukireeta direct nga nze bwenkireeta akireeta mu ngeri y'amagezi eyamba oba esobozesa buli mugezi otegeera kyadde ategeeza. Omukulembeze agambye nti tebaayo omuntu yenna kukyayisa fulaga y'eggwanga lyo kubanga akukabonero akalaga nti oyagala ensi yo. Era tebaayo omuntu yenna akugamba nti olina omusango okwagala ensi yo. Bw'oguba musango ffenna tukkirize ng'Abannayuganda bagutuvunaane.
okitegedde n'amala n'agamba nti bw'osanga bizinesi y'omuntu yenna ng'eriko fulaga y'eggwanga Uganda please omuntu oyo muwagire n'agamba nti ne bw'abanga byatunda tobiinaako bwetaavu kale at least mugambe ye ekigambo ekimuzzaamu amaanyi mugambe we bali kwagala nsi yo we bali kuteeka fulaga ku bizinesi yo oba olagirira omuntu omulala nti genda ogule kwoli omukulembeze n'akijja bulungi n'agamba nti bw'osanga boda bbiri emu ng'eriko stiika oba fulaga y'eggwanga Uganda ngenda teriiko please wagira ono alina fulaga y'eggwanga Uganda kubanga omanya nti obulumi bw'olina mu mutima mubufaananya naye mwenna muli ku kimu kyakulumirwa nsi yammwe kyakwagala nsi yammwe kyakutaasa nsi yammwe kati bwakugamba nti wagira alina fulaga opposite ye kyaba ategeeza nti atalina fulaga tomuwagira please boycott tuboycottinge boycott egenda kukolera ddala zino ennaku ezibulayo okugenda mu kulonda tuboycottinge buli dduuka buli business buli kidduka ekikozesebwa nga business ekitaliko fulaga y'eggwanga Uganda tolinya boda kutali fulaga tolinya taxi tali mu fulaga togula mu dduuka supermarket mudaala gwa muntu yenna nga talina fulaga y'eggwanga Uganda oba atunda bikajjo ku kigaali nga tekuli fulaga togula oba atunda byennyanja nga mudaala gwe tekuli fulaga togula nsaba mwenna abali mu shopping mall shopping arcade shopping centers mwe babagana okuteeka fulaga mwenna muteeke ku fulaga ku maduuka gammwe kale bajje bagale home shopping center yonna omulundi ogwo nga yonna mugijuza fulaga munda kuli omu ku dduuka ali bajje bagigale kale bwe kiba kisoboka naye bwe munaagayala ne mutya ne mwetirira ababiri abasatu abanaabagumye be bagenda otulugunya ku lwammwe abatidde so mwenna bwe mwewaayo ne mugaa nti no tetutirira ggwanga lyaffe fena tuyiko fulaga wallahi bagenda bavaako tebagenda kukwata ku maduuka gamwe bagenda bavaako naye abasinga bwe muti abatono ne baguma abatono abagumye bagenda banyigiriza temukikkiriza tambuza vidiyo eno